Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, gano mawulire gayinza okubanga gannaku eri audience emu oba endala naye ate eri abaana b'enkyukakyuka nabo bonna ababadde bavumibwa Nakangoobi Jennifer Fullfigure mawulire gasanyu nnyo nyine ddala. Mbuuza lwaki program omusunsuzi eya Sorority TV ekolebwa Nakangoobi Jennifer Fullfigure kwoteeka musajja mukulu Ssenkubuge egenze maaso n'okubeera ng'esuspendingibwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ekitongole ekyetongodde ekyebyempuliziganya Uganda Communications Commission UCC evuddeyo negamba nti programu eyo eyimirizibwe olw'okubanga esusse ogenda maaso n'okubeera nga violating amateeka ga broadcasting procedures oba amateeka agaki ag'okubeera nga ate munnange baweereza biki ebibaddewo nkuleetedde naddala entalo ezireetedde Fullfigure obuzibu bineno byamuviirako n'okubeera nga akubwa MP naye ate nno ye teyalekayo akubeera nga ate yenyigira mu ntalo ezifaanana bwe zityo n'olunaku olwokutaano yakeera ku makya kubeera nga avuma ani gwe yavuma aviiriddeko obuzibu ajjukira nti ono abadde ajjonkera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumala akabanga akawerako nga n'abanene tabatya abatono n'abanene bonna nga abagayiza wamu kyokka nga kwatadde okuwemula okuba agagamba aganene gati UCC ebagambye twagala programs ezo okuviira ddala nga mu August paka wano nga 12 omwezi ogw'omwenda mutuwe programs ezo eziri recorded ate nekino kyekiddako yenzedde ni abaweereza era batuusako ensonga semasonga njagala okubeera nga mbabuuzaako nobalamusaako baana bamama baana badadi yonna gye musinzira okubeera nga mundaba ate era n'okubategeeza nti amukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu asobole okubeera nga agifuna ate era mu ngeri emu agwasoose okubeera nga otulaba omulundi gwo ogusooka ku BTN Media Beyond the Newsroom njagala okubeera nga nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala okone wali eri mu kadde kanzigire mu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna zetukuterayo ate era mu ngeri emu nkujukiza nti twakoledde omukutu omujja ogwadde ni exclusive ogwo nno weguli okubeera nga nagwo gukuwa ekyo nno ekisinga awo wennyini wenjagala okubeera nga ate nkusabira okebere wansi mu comment section waliwo link ejja okutwala ku mukutu gwadde ni exclusive subscribing ate naye ensonga tuzitambulize ddala malidadi kabisa wano wennyini njagala nsooka enkwekuzimu ku video za Fullfigure ono ng'ali mu studio za TV ng'akola bulungi tulyoke tulabe kyakola wuliriza waliwo akasajja wakayita dokita akayiringu akasiyaga embizi ekitiibwa kya dokita kyafa oba kaali kajjanjaba mbizi mu byalo eyo kali awo akayiringu katunulanga ejjirikiti eribeerako erifiiriddeko embwa kalina amatu galinga ebiwaawo byembalasi ne wazaala tanoonya katanda ka mwana ne bwaba awasiza omufaliso tatawaana nagwo mukyala amuteeka ku matu ali awo alina akatwe kalinga enkulukuku bwe kati kalinga ekiswa omanyi bino ebiswa byabuukanga enkuyege kali awo okamanyi kabi katunula ng'obutwa bugala matuwe kalina keyita dokita ekitiibwa kya dokita kyafa nzero ensanga dokita oba kati abantu basome ki n'atundula envunza yeyita dokita atunda ebigwanso yeyita dokita bawiki dokita beyita dokita ebigambo ebyo byali bya Jennifer Fullfigure Nakangoobi ng'ali mu kuvuma n'okudisrespectinga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kwefulukuta oba Dr. Kwefu ono nno omusajja y'omu ku media personalities betuwe ekitiibwa most especially naddala ffe abayingidde amawulire ku budde nga buno. Dr. Kwefu akola ne CBS radio wali eri ku Masengere then kwoteeka ne BBS Telefine era nga producer mulungi, TV producer ate era mu ngeri y'emu radio presenter ate era nga radio producer.
ebintu ebyo nabamu tebabyawula naye nga byawukana. Y'omu ku abo babadde prominent for the last 15 years mu media industry ya Uganda era nga bakolera ddala bulungi. Kyendowooza kati bakola ne Red Titi era ku makya program eyo by'okumakya. Wetwogerera bino Fullfigure avumya abantu bangi naye mbadde nkugirayoko ebyo. Fullfigure ono teyakoma ku kwevu avumye Kyagulanyi buli lunaku olukya era bye bimu ku byamweso omulimu ewa Bujingo kukakanya Bobi Wine n'abaana b'enkyukakyuka. Kakati nno UCC evuddeyo nemubaninga oba ne suspendinga program eno ng'ebadde esusse okubeera nga munnaye bawemula oba nga bakola ebyo ebitasaana. Era njagala kutegeeza bwe nti n'okusomera ebbaluwa eno evudde mu UCC olyoka osanyuke gw'omwana ali eyo ow'enkyukakyuka egamba bwe public notes date Saturday 13th September 2025 suspension of Omusunsuzi program on Sorti TV for breach of broadcasting standards. The Uganda Communication Commission UCC informed the public that following routine monitoring and numerous complaints received, it has determined that the program Omusunsuzi aired on Sorti television violates the minimum broadcasting standards. Ebbaluwa eno oba notice eno kutegeeza nti okuva mu UCC nti program emanyikiddwa ng'Omusunsuzi ku Sorti TV bagenze maaso n'okubeera nga bagiwummuza olwa bannayuganda abeekubidde omulanga nga bagamba nti program eno esusse obutagoberera mateeka oba oli awo agagobererwa mu kuweereza bannansi era okusinziira ku UCC engeri gy'erondoddemu bye bino byezudde. The commission found that this program, which airs on weekdays from 6 a.m. to 8 a.m., contain abusive content, inappropriate language, and displays unprofessional conduct by the presenters. UCC kisanze nti programu eno ezannyibwa ku mpewo za Sorti okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya paka essaawa 2 ez'okumakya erimu content oba ebigambo ebivuma abusive content, erimu olulimi olutali lulungi olusiiwufu lw'empisa, inappropriate language, and displays unprofessional conduct by the presenter. Era eraga obutali bukugu bwabo abaweereza programu eno. These broadcasts occur during morning hours when children are likely to be watching. Nti bino eno biragibwa ku makya mu budde nga kiteeberezebwa okuba nga abaana babeera ku TV nga balaba, potentially exposing them to unsuitable material. Kiraga nti oba kisoboka okuba nti content gwe babawa gwe baba feeding abaana bano si gwe basaanye okuba oluusi agagambo gaba gabasukkulumyeko okusinziira ku myaka gyabwe nga tebasaanye gawulira. In accordance with a mandate under the Uganda Communications Act Cap 160, okusinziira ku kawaayiro ka ssemateeka wa UCC 116, UCC eragidde Sorti TV. UCC has directed Sorti TV2. UCC eragidde Sorti okukola bino wammanga. 1. Immediately suspend the airing of the program Omusunsuzi. Amangu n'embiro program bagijje ku mpewo ey'Omusunsuzi. Provide written responses to the complaints received.
mukole mu buwandiike mwanukule mu buwandiike eri ebyo ebyemulugunyizibwako. 3. Submit recordings of the program broadcast between August 1st, 2025 to September 12th, 2025. Mutuwe obutambi bwa programu eno okuva ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana 2025 paka ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi ogw'omwenda 2025. Era bagamba bwe bati submit the script of the program to the commission. Muweeyo script. Atamanyi script y'entambula ya program empandiike era entegeke inti bino bye birina okukolebwa n'okwogerebwako mu programu eno. Omunno mwe muba obunyomero, erinnya lya programu, obudde, obulango bwe mukubiramu n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo bituteeka mu script. Era ebiseera ebisinga bw'obaawo producer yasinga ogivunaanyizibwako. Tugende mu maaso. Short TV must confirm compliance with this directive and submit the requested material to the UCC by Friday, September 19th, 2025. Soroti erina okugenda mu maaso n'okubeera ng'egoberera era n'oteeka mu nkola ebiragiro bineeno okubeera nga baleeta ebyo bye babasabye obutasukka ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 19. The UCC remain committed to protecting the public from harmful or offensive content and ensuring that broadcasters operate in compliance with the law and professional standards. Nti UCC eyimirira ku magulu gaayo okubeera ng'ejja kubeera ng'ekuuma bannansi okubanga bafuna ekyo ekituufu kye bateekeddwa okufuna nga kigoberera amateeka ate era nga kikozesebwa mu bukugu obw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala. Ebyo bye bya UCC. I was here one day ne mbagamba ti Fullfigure ku bintu byakola ali totally unprofessional. We have seen a lot of unprofessionalism mu mirimu gy'akola. Tosobola kuddawo nga bwe yavuma kwefu bw'atyo tekikkirizibwa. Fabasoma ku mawulire tulimanyi waliwo kye tuyita media ethics. Abamu twasoma ne communication. Mulimu language eri appropriate ne mulimu language etakkirizibwa. Kyentegeeza waliwo olulimi olukkirizibwa ku mpewo, waliwo n'olulimi olutakkirizibwa. Osobola okujeregereramu ng'oli ku mpewo okunyumisa program n'ate tokkirizibwa kuwemula oba okuvuma. Nga bwe nnaba wano ne mbakuba ogugambo epwa tekikkirizibwa mu mateeka era ng'omuntu eyasoma naye Fullfigure. Kati kino kiddeyo eri ku bannannyinizi TV zino, but unfortunately nti nabo bennyini tebaasoma. Abamu ku bagagga ababa bannyini TV zino baba tebaasoma mawulire. Kyentegeeza nti baagala nnyo noonya abantu ba numbers. Kyova olaba baakutte n'omwana wuuli yani Pretty Nicole ne bamuwa eri ku TV eri endala eri Walizit Kyanja, yes, ne bamuwa omulimu mwana wa senior oba yetu oba tu something like that. Kakati omwana oyo waliwo zino guidelines ezitukwata nga tajja sobola zigoberera. At one point or the other ojja kwetaaga okuba ng'olina obwongo obutegeera era obumanyi ekyo ky'ogenda okwogerako. That's why tuba wano ng'oluusi nkola ne ngamba imbu inti wano we tutuuse kansirikewo. Lwaki tukola disclaimer ezigamba nti bino by'owulidde si bigambo byaffe oba abakulu abaddukanya radio eno, wabula bigambo bya muntu ssekinnoomu. Disclaimer, you distance yourself from what is being said. Ne wano nnyinza okwogera ne nkuteramu disclaimer egamba nze sivunaanyizibwa ku ntegeerayo gy'otegeddemu kye njogedde. Mba I distance myself gwe ku ntegeerayo. Singa njogera ekintu gwe n'okifuna bulala bwe tugenda mu kooti eyo disclaimer ebawo gwe yadde wategedde kino ne sivunaanyizibwa ku ntegeerayo ya kintu ekyo nze kino kye nabadde ntegeeza. Golooza lwaki Kasuku atera nnyo bagamba genda omugambe nti eat water
eat water. Kakati gwe ng'oveera ng'ogamba Kasuku n'alyoka ngamba ali amaha ogenda mujjawa eat water. Yes, I was meaning water. Nze sivunaanyizibwa gwe kuntegeerayo oba akantu ako okafunye naye a lot of unprofessionalism ebadde erabikira ku sort nga yokka yafuna omulimu nega katukube Kyagulanyi teri ajja tugambako. Oh wow, kati ate bato gyabaddemu n'ennammere ye resultinga bino inti instead of summoning a sort yonna gyeggazaawo bagamba kimu nti eno program katusooke tugijjeko. Ani afiirwa the moment lweweza omwezi nga teri ku mpewo ba sponsors ababadde ba sponsoring nga basasudde either muba refunding ne mubaddiza sente zaabwe ate era ekirala mufiirwa nga company nti ba sponsor abo we bagenda bayinza obutadda. 2 kino bwe kibaawo program nejiwa ku mpewo oluzinga trust eri audience gyo feeding oba gyoweereza erifa abakulaba tuba tetukyakwesiga. 3 abantu tebakyesiga teekako TV nga waliwo abaana oba abakosa wayonna otuwemula nenga TV y'abalokole. 4 kivumaganya eddiini n'enzikiriza ey'obulokole nti TV ya mulokole naye laba byekola ki byekola. Kati ebyo byonna bw'obitunuulira noga oh wow. BTN video beyond the newsroom. Kati njagala kuwa clip ku clip olire ebigambo bya Fullfigure. Oti gwe kennyini tewali abasinga kuwemula. In fact abantu abase industry ne gino sala yakikugamba. Abantu abasa kuvuma abantu n'okuwemula ba mizanyo na comedy. Era nali sikimanyi era gino yabuuza obukya bino gye bwava n'akujjukiza n'agamba mwali nga kusimba simanyi muleeta ani simanyi obwa musajja nga ayogera oba patya opeta simanyi yaleeta ebigambo n'abifula nga byabuwemu era gino yagamba kuwemula gye kwava nakati munenya bano ba Fullfigure. Kakati gwe Amoto kwata omwana wo mulamba gwozadde gwajja mu kyenda omwana wo bwati nowe yambula mwanda we ne anda we nakwata mwanda we yevuddemu nakwambula empale mukaaga natuka kwanda we yesemba ku mbiri gonna nagikwata ko nagikujjamu nawe n'omukwata mu kasikati oyina ko mbiri gwokola nga tawe mudde wano TikTok ejjudde basenga ne bakojja akati iriyo ziraive ndowooza owulira ebigambo by'omukyalo ono Fullfigure. Amoti ekyokuzannya n'omwana we si bwe buzibu bigambo kya Amoti byakozesa ng'awemula rather than jokes ze zakola ate bw'aba azannyine muwala we si musango because omwana yachuzingawo to follow daddy's roots. Okitegeera ekintu ekyo neggwe nodda ku banno wulira Fullfigure. Nge mwatulinyirira mwatusimuliza ebisooto kati kamuguuliye gukyali 10-0 nemweta n'ebitanda ku stage nemujira mu night ku stage ense namugira gobokaba nemweta lolazi mu mutwe ku stage mu public mama bwa mukama bwakazi obuntu usanga abo butwalanga nobumponya kano yamunyamba sinya na buina ndoza nabana abande epinga bankulusanya nnyo sanyumirwa kati ulira kyovola basina kwagala konna nze nganzira ngafuna obusomyo obundese bitanda ku stage mu bantu naiti nzambalire mu bantu mubanda beku kinjo esa kipye ekyo kye tewali muntu oyina kipya ki muntu kyatalabangako kino kibaddemu abazinyuka bakaza bambala mmini ne mukunkumuka ne muteeka obusambi. Fullfigure ebigambo ebyo byonna biweereza Rema after saturations ezaaliwo wano ez'olugambo nti Rema agenda nnobo bye olwabbaawo okubeera mbu yafunye omukazi omulala yayenze n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo though recently just yesterday yatuteeredde akatambi nga bali ne Ssebunya n'abagamba nti nanoba kati omuntu atakuliiko okutuuka omudimeaning to that extent mu butuufu kiba kya buswavu. Pazza agambye tali ku byakwegatta wuliriza Fullfigure. Awukana na kwegatta nzo okwegatta nkunyumirwa Kamala ebintu ku nsi bibiri nze sisobola kwawukana na kwegatta awo mbotoka kati kalona ndi mugamba ki kirungi kikyofunye mu kwegatta nyumirwa nfurashinga obulamu olaba emmotoka gye bakola service naye ate nze omuntu nyabo nze nyumirwa okwegatta era tekunkwasa nsonyi nga negatta kugwanjagala
oyo nno ye presidential advisor nze nabagamba ono nali namujja dda mu video zaffe tetumukolako tetumwogerako ebyo bwe bityo sibiwa nnyo budde naye leero katumukoleko mulundi gumu tumute wuliriza Salimu Uhuru yomu kubayiseemu Salimu Uhuru tukwagala nnyo ne tukwagala lwanaakola ntya wejjeemu obukodo wajjemu obutafa ku bantu ba Central nze kino kyenjogera nga nze gwe toli wa NRM aleka naawe lwagamba tewali singi tetumuwa tewali amukola ki lwagamba nti tewali Salimu please nze Salimu yankwako mu lukiiko lwa seeki mu maaso ga muzeeyi nze nabagamba shut up mwana mukwata abaana bano nemberetera mukuba baaki bano bannayuganda nabo bagetu yankubako live mu maaso ga muzeeyi ndowooza owulire oyo nalumba Uhuru mulamba be bamu kuba na NRM abagifunye mbye bafunye kati wulira wano bonna babasala tolina byongamba wadde bya NRM tetambulira abaka ba NRM babbi gwaita vice chairman Kigongo okola kyo goba abaka ba NRM ababbi okola kyo bagoba mu kibiina lwate mbasiba oyo gwe bayita Fullfigure. Anyway, I'm a proud professional journalist. Whenever you look at the nanny professions, you just like this, like they don't twice so many we're graduating. Anyway, let me wish you the best, guys. Bye-bye. Let's meet into another story. Then is our uncle. Then he be on the newsroom. Like the video, subscribe to the channel, share to 1 or 2 people, and enjoy this content. We are coming back with another video, another content. Don't touch your screen. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.